ne bagamba kati omusambu aguleso omusambu omulala. Akabaka nako bakaita kasambwa. Tebakalabangako ate n'ekirala abalaba bakalaba nti nako si just mbwa. Kati waliwo omusajja yali akuta akago anti wakwata nnyo obugo. Ng'atudde naye si mukadde just kago ke ka buyinza bwe. Kati n'agamba nti yenna ayina enembwa manya nti oyina empewo endalamu oliko abachwezi bayitirivu. Nempulira frequency ng'entawo nga waliwo energy gye bankanyugidde gye sitategeera ye. We natunulayo nga mulimu amaaso amamyufu emabega wa gundi w'omuti gwa kasava nga gantunuulidde mu bukambwe obw'ekitalo nga galinga muliro ye nga nkuba mu ttooki nga gantunuulidde nenzigyawo ttooki sigalaba nenzizaawo ttooki nga gantunuulidde n'agamba nti kyana kyaffe tukulaba nti ng'olina ebizibu. Neŋŋamba ng'omusajja yaddamu wazire biki yabidde amuddamu nga kati oli takyayogera nga ye ayogera nga aliko ebirala. Kyokola wazimu musambwa. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Wow, tukomyewo ne party yaffe ey'okusatu emboozi etandise. Tugenda gikwata mpola paka bwe tunagituuka ku ntikko era paka gwe mugano wange ali eyo atugoberera mbona ategeera nti Katonda asigala ye Katonda tayongerwa tagattibwako era asitulaba abanyoomebwa n'abatuuza n'abalangira. Nze nina essuubi ti mwannyinazo ono yasituddwa dda era nina essuubi ntagenda sigala kyekimu. Nina essuubi nti obujulizi bwe bugenda mu bunyamawanga era agenda kufuna ennyimba empya mu bulamu bwe. MR Live tewali ajjako n'asigala kyekimu. Omuzindalo guno twaguwonga musaayi gwa Yesu Kristo buli agwogererako ennaku afuna okuddibwamu. Ekyo nze nno nkirabako n'amaaso gange abiri era nga gukola ng'obujulizi. Kale nno tumbuula wadde nga bakama baffe atumala Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ku luguudo ssomero. Twatandise sereka era tugenda tandika sharing ebifaananyi by'okusereka. Bwalina kyonna ky'olina ekimu ky'ekyekumi ekyensoso tukwatirako ekyongera mu maaso n'omulimu naawe alina ekifaananyi ekyokusiiga ekisiige kyonna osobola otuwaayo omukisa ne tukusiiga ekifaananyi olwo n'akasente akavaamu ne tukakozesa okuddaabiriza abaana bano mu byentegeera mu byensula n'ebyobulamu. Tewali ggwanga ligenda kukola makulu nga temuli baana bato era omwana omuto bw'afaafaagana kiba kya bulabe nnyo obutenkanika. Mbirira n'omwana omuto olwo n'eggwanga eryenkya libe n'essuubi eritenkanika. Kale mwanyina twakomye ng'omiitinze Matayo omulanzi nabbi prophet kiki ekyali awo wabula wona akabenje era akabenje ndabirwamu bwe yakkuba teyasobola kukujja mu maaso wabula ejjinja oba gwali muzimu oba gwali musambwa pa neweeruma era omumwa ne gutumbiira ng'ekindaazi tekyaddako. Kati awo nentuuka ne tufuna lodge na parkingirawo Makerere Kivulu. When I stopping when I funira lodge kati ate Makerere eri kumpi neki ne offices ze e Kasubi. Kati nengamba kambeere wano
Then nendaba nga sisobola kola na mwana wa mwaka gumu kati nemwetika nemuzaye waabwe nga tebatulabyeko emyezi 6 kati nagenda bugenzi nenkonkona kuba nasooka mutwala waffe era muganda nga omuto nandaga ettima nemujjayo nemutwala ewaabwe ye waabwe ne bamu welcominga kuba baali baloza tebaliddamu mulabako engeri gye bangobamu nanti kati nemubatwalira era bonna beewuunya basanyuka bamusanyukira okuddamu mulabayo nenyonyola jjajjaawe nti nze ngenda wano ngenda tandika ono yampadde akalimu nemunyonyola nga bwe bibadde nemugamba omwana kagira abeere nammwe siina omulala gwe nsobola mulekeraye naye nja kuba nzija mulaba nabagamba kale tewali buzibu kati nze nenzirayo Makerere Kivulu era napangisa mu hostel because that's what I could afford kusente mama wange ze yali ampaye awo nentandika Matayo nakera nakumacha because I was happy that ngena kola ekintu ekirabika decent kati nentuukayo bali tebana kugulawo nga bagulawo at 8 nze naliyo at 7 kati neninda hour namba bagulewo ne bagulawo Matayo ye yajja sawa 3 nankubira esimu ngoredi wendi nagamba mwendi mu office jangu kati nenzija nabinsomeramu nagamba ogenda kundetera gundi application form plus your CV jukira bino byonna abingamba naye Matayo tatulangako nange wansi ambuze background yange yantebereza butebereza ndi bikiye kati nengamba kale nengenda nembikolako CV biki kati olunaku lwenajja for interview omusajja gwe bayita Solomon Kawesa yali ya interviewinga ku foundation owo mumanyi yali ya interviewinga kati simanyi bye bayogerako olunaku olulala Matayo nga mpita nga ngoba kulaba fezi yokungoba sina kyenakoze nga ngoba yanzijeri sinze namusaba omulimu nti mpa omulimu ye kenyini yankubidde eri ng'ate ansanze nva mu depression kati nangoba nagamba genda biki toina qualifications zetwagala ate biki byonna samunyiga nagamba tewali buzibu yene Solomon Kawesa bebangoba kale Solomon Kawesa ye yaletera Matayo okungoba kubanga balina level gye bagala of position Matayo gye yagala okumpa yenvaawo position gye yagala okuwa nga akusasula emitwalo 4 buli mwezi mitwalo 4 buli mwezi for starting balabe how I perform era ndoza na peeringawo ku less than a week nangoba nenzirayo mu nyumba nenegalira weeks 2 depression nenkuba jukira nzijeyo eri si asasulide transport wange enyumba gye mpangisiza si yagisasudde angobye tampadde wadde n'ekikumi kyokka yanzijeyo eri amaze osuubiza mama wange kati mama wange ye kyalina ku mutwe mbu from next month tagenda kubeera responsible for my rent kati laba obuzibu akatego ke yankubamu nembeerawo mu nnaku depression gye mbadde ngezaako okuwona wali laba ono waginzizaamu era omusajja nafuna obusungu ku mutima ye nembeerawo neŋŋamba era nentandika n'okulaba abamugoberera nembasaasira nembagamba temumanyi ono gwe mugoberera nze simunyooma naye tatambulira mu kiti ky'abaprofeti baprofeti tebeeyisa we batyo sokoleke wanzindikira message mu inbox yange exactly something like why say emyezi ng'emeka kandabe awo nali myezi oba ng'ebiri myezi ng'ena
myezi ng'ena. Kati tubale emyezi ng'ena. Where was I when I sent you that message? Nali nkyali ereere, nali nkyali bundi, nali eyo ekakabara. Teziyinza kuba myezi ena. Wekiba kinene nnyo then esatu. Nkimanyi tegisukkamu ebiri. Kakati wanziriga message ngo oyagala kundaba. Yes. Ate ne wayitawo ebbanga. Nanti kati kiki nekizibu ye nagezaako okunnyonnyola kati laba nze okutuuka ku mboozi y'amasitaayo laba gye tuvudde yonna. Kati nagenda okulaba nga newe mbikunnyonnyola newe mbikutextinga tebigenda kukwatagana bulungi ye neŋŋamba kambireke. Katonda wali banjagadde obyogera ayina engeri gy'ajja okukola ki okukiyisaawo era Matayo yankola bubi nanteeka mu bulumi nga tafuddeeyo oba ndi ntya naye nga nsigala mpuliriza byasomesa abantu ye. Kati waliwo we yakoona ku kintu n'agamba nti neera bakatonda baffe bakatonda b'Abafrika babaddugavu baali Basudaani bano abawanvu biki bano abaddugavu. Empulira ddala obusungu neŋŋamba oyimirira mu maaso ga kamera n'ogamba ensi nti tribe yange be bajjajja naye nze nakujja mu maaso n'omboola. I came before you disrespected me naye oli mu kugamba ensi ffe bajjajja bo olemereddwa obbawo ekitiibwa. Alekerawo tuwogerako batamanyi byayogerako. Ayinza okuba yankola bubi. Yakola bubi kakati omanye kifuulayo mu live ey'enjawulo nti enyiga ebiwundu ate erina amazzi ago omuntu ag'omwoyo omutukuvu agazza omuntu obujja. Kati tuli mu kudda bujja wano. Tuli mu kunyumya testimony yaffe. Depression togenda giddamu. Ogenda kufuuka mu jjovu n'emikwano emijja n'ebirooto ebijja. Wano nno wali emikwano emirungi wano. Kiki oyagala Katonda akukolere mu bulamu? Kale njagala Katonda obulumi bwempiseemu neno testimony gye ndi mu kwogera leero ye. Njagala nange nfune platform gye ngenda okuyigirizaako abalala. Nfune engeri nange gye ntuukirira abalala kuba kati obubonero kati laba story yange gye nakubuliddeko engeri gye nagwamu eyo family. Nenkakana nga kumpi ndi saddaaka. Kati nsobola otaasa omuntu omulala nga musomeseza obubonero bwasobola olabikirako nti eno tolinnyayo. Kakati tolina mulimu tolina wosula. Siina mulimu ki gwe wandiyagadde omuntu aliyo kuba waŋŋambye nti mbadde njagala ngijje mbeerekawo ku foundation onsuzeeko naate negaa nti ofiisi yaffe enfunda sisobola kukusuza singa tubadde tuli eka Mmengo ate awo twandiyagadde kuba ekyo kifo kyaffe eyo yo n'okulima wandirimye n'okulya ebibala wandiridde n'enjiri wandibulidde naye wano tuli mu kumaliriza eri mbadde njagala so ffe embeera gy'olimu sigikkiriza era sigikiririzaamu eyokwanga osula mu loogi olina embala y'obwa Katonda munda muggwe era oli wanjawulo. Nze ndaba nti singa tukukwata bulungi osoofukira ddala omukyalo w'amaanyi agenda okukyusa abaana abato abakadde n'abakulu kuba omwoyo ogwina ze nguwulira. Kakati omuntu singa avaayo n'agamba nti omwana ono nandyagadde okuyimirira naye mu kino ekisookerwako wandiyagadde omuntu ali akolere ki? Kale singa banfunira awali seefu nsobola okubeera n'abaana home kuba kati mpambana nabo mu lodges sobola balekawo newe mba ngenda wano nina okubeetikka nze maama nze taata kyokka nange kenyini neetaaga protection naye nze neerekeredde protecting bano so njagala wakubeera if wabawo omuntu yenna asobola sirina kintu wadde n'ekimu oba mufaliso oba nothing just ndi awo surviving slowly. Omuntu waba alina amaka ge ngasobola okuteekamu n'oba ng'olina byolabirira ewakaawo nga ozza obujja obwongo bwo nate osobola kikola? Kale ekyo ninako storage nsobola okubulira lwaki sobola kikola. One nakugamba luli ku simu nti waliwo omusajja eyagala okunyamba nga father yakakana antuttewo bino sina
oyo father we nagende we yanzijera mu lodge naye we natuuka ewuwe ennyumba gye yanteekamu ng'etonnya sementi yali yakamukola nga sementi evaamu amazzi ekiro nebaka anzije awantu wembadde nsobola osasula antadde awantu like anteredde ddala kati ku level ng'ey'obunaku nti anyamba era okuva ku olwo nagamba omuntu woba oyagala kunyamba wakusula if you can help me with the rent gwene woozisasula nze nongamba gendayo sikirinaako buzibu naye okuntwala mu makaago I refuse and I rebuke it. Kakati ate omusajja yali agaa nti agenda kwanjula wali guwanyumiza omukatu kyaga guwaŋŋa nti ate wanagamba nti ew'okusula nga wali omusajja yali akututte n'agamba nti agenda kukwanjula namukategorizinga atya bamikisinze emboozi naye era abo bonna mbadde nabo yali agala okukozesa funye n'omulala nga bansanze era mu lodge kuba natuuka paka Kasese era nembera mu lodge eye Kasese nga buli kanaku wajjayo abantu ewange mbeerayo just nze ne mama wange sirina buzibu oba osobola okukkiriza nzija nja kuwa buli kimu nja kuwa ettaka nja kuwa ente ebyo simanyi sitaani lwaki ali mu kuntawaanya nnyo mu yo sekita nga omusajja yajja bangi buli wengenda abasajja bajja njagala nja kutwala nja kuwa buli kyoyagala biki kati ekyo nkigaanira ddala njagala kwefuga nga nze omuntu tuyagala bufumbo kugenda mu bufumbo lwa mbeera lwampaka ate lwampaka saagala nakunyamba kumba olina ekigendererwa nyamba Katonda agenda kuyita abantu abalungi omuntu anyambe ng'ekigendererwa kye kyakundaba bulungi si kyakunfunamu kintu kyonna ekintu kyonna oba okyagala Katonda yajja okukuwa. Kakati omuntu ali eyo asobola nti we nakusasulira rent wa myezi 3 ate tolina mulimu nasabayivinga oti kale already mbadde nfuna okubuyambi from my mom naye kati contact ye ngilozinze naye omuntu asobola sisobola building a platform mu myezi 3 okitegeeraye but the fact that I've come to your platform when you already have people kati obanga asitudde ku mukono ye nze njagala kola ekintu ekitagenda kunkola neglecting bana abaana emotionally nti njagala mbeerewo kumpi nabo me I was neglected emotionally so manyi wekiwulikikayo naye bano njagala babeererawo oli akyali muto adependinga kunze heavily sandyagadde balekera nti caretaker biki I want to be the one in charge of them. So kyendabye Monica sorry kyendabye Monica singa omuntu ekirooto kyo you want to start up a channel sensitizing abantu ku ebyoyiseemu ku lwensi y'omwoyo n'ey'omubiri olwanyisa okyensi y'omwoyo etegeeza ki oyagala kubuulira njiri kyowuliriramu emirembe obulamu bwo bwa Kristo oyagala kubuulira njiri kyetaaga essimu ennungi ne bu microphone that's it ebirala nsobola obyetuusaako Katonda agenda kuwa rent agenda kuwa essimu ne microphone otandike platform kakati ekirala gwe anytime kubanga ate toyina kati anytime ze wenafunangawo transport simanyi essimu yange wagiwandiika gwe nga gwonkubira bwe nfunawo transport nga nze nkusasulira ng'ojja nga nze nkuwa platform I'll train you obenga you can host also yourself osobola okutuula wano nonyonnyola ekirooto kyo nozimba nze ngenda kuwa audience yange ozimbyemu audience yo gwe just tegeka live stories zo kyoyagala okunyumiza abantu ensi y'omwoyo gyoyagala obatwalamu kati nze ngenda kukuwanga nze siriiwo otandika okuzimba platform yo bwe twagala tusobola okukolamu ffenna bw'oba oyagala kikola wekka okikole wekka naye bw'ozimba platform yo waliwo gundi channel ya alternative gye nalabaye kyokola whereby you sit and you are just preaching empowering people awo nga ndaba tusobola okukwatagana olina wosobola okwogera gwe basing on your own understanding even me basing on my own netukigatta nekiyamba abantu kale kati gwe kati ekyombalira akaawo tudde ku mboozi yaffe
ndabo ine ebirubule kuno konna kiki olina enkovu anti nagambye from birth okuva we ndabo ine enkovu nazalibwa mu refugee camp kati mu refugee camp ebintu tebiba byangu nga womanyi tejjukira that was in 1996 not even the refugee camps of today kati wenazalibwa lenekovu nalitunulira lumu nembuuza jjajja wange kinabaki wano nga sikitegeera kuba wenkikoona kiddamu nekinnuma naŋŋamba nti warwala nnyo kati bakukuba eddagala lye bayita ndyerabidde amanya naye amanya bakuba empiso eddagala nelinjokya nelinjokya paka munda kati nga bakwata pamba kati mama wange yagamba awo weyakirabira nti ndi mugumu nga sikaaba just mugamba binnuma nekigenda nga kyesiilinga nekyegatta nekyebikka Katonda yali akutyakolama buli kadde enakujjukizanga nti abaddewo mu bulamu obwo era munene nnyo kakati wano wamanya otya nti oli mucwezi n'enkima ebyokola taata byeyagulira mu nkima biri afune amaanyi byagula bitya byagenda bitya katusookere wano omanya otya nti oli mucwezi kale kati awo mu kutambula okungi okwo nakakana nkomyewo mu kitule ekituli kaalo kali eyo nakakana nkomyewo mu kitule ekitule gye banzibiramu ebintu nenvawo naye mu kudda kwange ku luno nakomawo nga bonna bantya nga buli wempita bampa respect kati nga nebuuza bano abantu babaki what happened respect evuddewa nga ate vudde mu kumpita omusambwa kati batandise kati ki nentuukirira paka ku ssomero lye nali nsomesaako ate nayo kyaki nga bavunama bakulaba bavunama nga bampakale ku respect kati ku luno nakomawo nembwa eya white entono ng'ate kati tebagira jukira nze already bali tebandabanga n'ekisolo kyendi nakyo already kati ne bibatabula buno obumpi buno genze na okawazungu ate nga mbadde nako emyaka 8 line kovu endala lino lyenina lino mama wako yafa atasanze mama wembwe kati nakandekera nga ka myezi 3 yali akutaasa atya embwe endala omanyi ne bino bad spirits bijampinga ne mu bisolo kati bino embwe 2 zaali zi attackinga nga sina kyenzikoze nga nene ate kabwa kange kalinga kapa ne bikakwata ne bikayuza nga ndaba era nakaziika bambi mu bitiivu saakasuula kati muwala kwako ne musigaza ne mukuza nafuuka guardian wange nafuna eyo rank ndoza yeyo nsonga lwaki Katonda yali yazireeta mu bulamu bwange nga ze ndiga zange kati ne tugenda mu kitula ate ne bagamba kati omusambu aguleso omusambu omulala akabaka nako bakayita kasambwa tebakalabangako ate n'ekirala abalaba bakalaba nti nako si just mbwa kati akasambwa akato bakaleese ku kyalo musambwa mukulu alesa akasambwa akato katete twawukana ndi wa black ko ka white kati naye twetegeera nga ye mbwa gyogamba va mukubu nevaayo nga sirekana nayo nga kale retrain nga omanyi ebibone by'ekibuga yo kati ate mukyalo oli kali kiralamu kati netubeera waawo kati niwe nagenda ku church bali ne bangamba nti Monica banange we wajja wano okusooka tusonyiwe engeri gye twakuyisaamu twalaba Monica tetwalaba Katonda nengamba yabaleetedde enkoniye nabagamba buli ankutteko mugenda kiraba era basabula ekyalo emisambwa mizimu Katonda mwennyini mboko nga zivuga si mboko mboko buli omu alina kyeyafiirwa ekizibu nga nange we banfiiriza buli omu ku bo alina naye ekyamutuukako
The Bible says, touch not my anointed and do my prophets no harm. Butokwatanga kwoyo gwenjiyeko amafuta awo Katonda atabuka. Era tulumyanga abalonde bange. Ate tayogera bwogezi. Ffe abategera Bible tumanyi nti this is not a book to be played with. Kakati babbi ebintu byo byonna babitutte ku church ate ogenzeeyo church bakuyisiza bubi. Tebampisa bubi kale. They didn't defend me. Tebayimirira nange lutalo lwange nalunoonya obwenkanya church yakutunulira butunulizi. Kati oyo yeyanziba nga we nali mumanyi ngayogera nnyo ku maama wange mwagala nnyo oyo mukazi bla naye we yamala okunsobya nze nenvaawo nagenda nenkaba byange mu fotopoto awe nadda nawo oyo mukadde nga yafa ng'afudde ate nembagamba we mutampa bwenkanya ebirala bikyajja bagamba omusamba gutabuse kati omukazi wa pastor nangamba kati Monica bakutegedde bera mwegendereza bagenda kati kukikola mu ku style ndala kuba kati nuli bali bakikolanga toina kyomanyi naye kasita baakira balaba nti olabika nawe wemanyi kikyoli kati bagenda bikola bulala era kuluno we naliyo era byali mu style ndala simanyi naye natuuka nga nekyaye dogo ate ono gumite byali myezi 4 mu lubuto eryo eddoboozi ne liŋŋamba tobaako gw'olaga luno olubuto ku kino ekyalo tobaako gw'ogamba tokkiriza kukwatako gwe kakkana era kyennakola era okutuuka omuzaala olubuto lwannuma sawa 8 ez'ekiro 2 am nga ndino oyo wanda nga gwe neekubako nga neewuuba nga bambi antunuulidde tamanyi ki nembeerawo neŋŋamba bananga ni anyamba eddoboozi nga linnemeddeko tobaako gw'oyita ku kyalo kino jjukira bansala neeraliikiridde nti watya bigenda kwetaaga neera okunsala biki nembeeraawo awo ki neŋŋamba yenkaabira ki nga waliwo Katonda nenguma neŋŋamba Katonda wawandika mu kigambo kyo n'ogamba nti nera test God and you shall see his goodness nti mu kaseera akazibu Katonda bimulekere ojalaba obulungi bwe neŋŋamba leero njagala bulaba leero ndaga obulungi bwo I am in trouble simanyi na eddoboozi ne liŋŋamba tunuulira embwayo nga bambi katudde wali eri naŋŋamba eyo embwa ezaala nga yezaalisizza yokka ng'olowooza ani agizaalisa era eddoboozi ne liddamu nze nzizaalisa buli kitonde kuno tekigenda mu ddwaliro mmwe mwekka mu abeefudde ebyokoola ebigenda mu ddwaliro ye naŋŋamba nti kati ng'embwa yo weezaala yokka ate nga gw'oli mwana wange oli wa muwendo okusinga eyo embwa kati sitama teweebaka saakayana nasitamirawo kati sindika simanyi kusindika sisindikangako ono bamusala busazi neŋŋamba nsindise batya sigenda vaamu byenda kweri neddoboozi neliŋŋamba kakanya amatama like don't put force on your jaws kakana face nenkakana kati beera nga apama kati nenkwata nga walinga kabaluuni ye neŋŋamba sikyayagala saagala eddoboozi neriŋŋamba beera mugumu sindika era nakwata bukwasi kagoye nga soja wabeera nenkateeka mu kamwa nensindika omulundi gumu nekavaayo nekagwa wansi ku mayinja nembuuka nenyimirire nga nange ntidde eddoboozi neriŋŋamba kati nga ndaba waliwo ekinankani kyekutte ku kigundi nga sibitegeera kati nali nagula paketi ejirita 1 week before nga simanyi nakye ngenda gikozesa neŋŋamba kati kana akawaya nkakoze nti akaka umbilical cord ddoboozi nera neriŋŋamba funa ejirita liziri kuziri ze wagula sala nera napimisa kano distance gyennosalirako ekundi nensala nenfuna akawuzi ka mosquito net mind you ennyumba ya ttaka temuli wadde ne cement nenkwata gundi nemusiba
nensigalawo nga nkankana ng'olinga olina ekintu ekyamanyi ekikuvuddemu kati omubiri gusigala guli wewukaye nensigalawo nga nkankana nkatadde wansi siina kyakabikisa sirina kintu kyonna kali awo kakankana era blanket gye twebikisa nenkarapingamu nenyimirira nentandika otetenkanya ono alidde ki omukulu nze kennyini siina kyakulya era namala ennaku 2 nga sirya n'omwana namala neŋŋamba kati ono agenda fa nga nze ndi shuwa tagenda simatuka era nga simuyisanga omuntu agenda osimatuka kati bwe tuba twebaka ekiro muteeka mu makati wandeeri nga ffenna twebakanga bakulu teri muto teri mukulu ffenna twebaka kyekimu kati ng'olusi kafuka siina pampa siina mwezi gumu siina mazzi gakunaaba amazzi bagajja kubowa era nenguma omwezi gumu nga nze n'abaana tetunaaba wakazaala tonaabye nembeeramu eyembeera naye nenguma awo ne lumu nentuula neŋŋamba katonda wano nzijaawo ngenda kufa ne bana abaana teeka awalungi mama wange saamugamba era yawulira buwulizi kana kakaaba ngamba akakaana buli wenkukubira ntera okukawulira ne ku ssaawa zotalina kuwuliramu mwana akaaba naye nkawulira wazaala ne mugamba engeri gy'ombuuzizza ngenda kuddamu ye nazaala agamba lwaki tewaŋŋambye ne mugamba we nakugamba kuwanda temwangoba kati wenkugamba kuono temugenda kuntemula kyova anasirise nze nakusuubiza nti ebyange mugenda tandika kukozesa maaso biraba sigenda kuddamu kweyogerako era ekyo kye namugamba nagamba kati wazaalidde wanamugamba nezaalisiza nzeka nagwa mu depression nagamba nze nange mama osobola kikola obwo buvumu bwavuddewa nemugamba Katonda emboozi eno nayo kumutuma gumite nickname naye mama wange yali yansaba mutume after jajja wange omukazi bwe twazika ekitende yafa accident ku kkubo nenzikiriza kubanga naye yali azaalisa abantu ku kyalo kakati ate taata wono omwana ono yali oyo taata wono omwana abadde tayawukanye nnyo nabali kati ekyo nekitandika okundeetera obukyayi ku baganda nga abafamile kye yali eŋŋamba nange really sikimatye okay is the same tribe is the same tribe naye nga ensobi ye gye yakola kwe kuyingira obulamu bwange kuba wanda yasooka osiima oyo omusajja nga wanda yamuleeta nga nze saagala bantu naye nga wanda agenda namuleeta kati ate nga yansanga soogera n'abantu bambeera byange mbeera nsirise n'agamba mpulidde wali eri nti waliwo wano mu Sudan atayagala Bannayuganda twakukola ki ne mugamba nti nera mwankola ebintu bingi like mwensonga lwaki ngenda kufa mangu nagamba kiki ffe tetufaanagana tuli mumbu abalangira abaki ebiki amba tebinkwatako oba muli bicuba kati nabeera supportive to me mentally kati awo we yanafuyiza namuwa new access to my life naye ye nga ye compared to tata wono teyali mubi kizibu kye kyali drunkardness tata wono nti yali anywa nnyo omwenge ne gumufuga naye singa si mwenge si muntu mubi si muntu mubi at least yali muntu mulamu compared to bali kuba ye teyajja mu bulamu bwange ne family ye yonna yali omu naye bali the whole clan oba tribe like nga bonna bali ku muntu omu so wano ungambye wano bakuyisa omusambwa ate kati omusambwa wagulayo guyina akaana akabwa n'akaana kati wenazaala gundi oyo gumite nekyalo nekyongera okutya nebongera okutya nti
ono just kati awo ne bongerera ddala okulaba lwaki balina okumpita omusambu kuba bye nali nkola byewuunyisa nga tosobola kunsanga nga ngenze kukima amazzi binnema tosobola kunsanga nga ngenze kulima ekyalo kyonna kigenda ne kirima nze kasigala idle in the whole village nga ndi awo naye nga nakola ekintu ate bo kye batasobola kukola ekitegeerayo kati ekyaleetera ekigambo obuchwezi ntandiko kitegeerako nagenda ku dduuka nakakabwa kange kaali kangoberera buli gye ŋŋenda nengenda ku dduuka ng'abantu bakaagala kabasesa nga tewali nakye kakoze kati kati waliwo omusajja yali akuta akago anti wakwata nnyo obuggo ng'atudde naye si mukadde just kagoke ka buyinza bwe kati n'agamba nti yenna ayina enembwa manya nti olina empewo endalamu oliko abachwezi bayitirivu nemugamba nempuyanga ekigambo kimpisiza bubi jukira nze nanyinimbwa nemugamba sebo nze siri muchwezi ndi mu Sudan n'agamba empewo teziriko mawanga gwe chosen one era teri alinga gwe ewamu tebakugoba nengamba waliyo ngamba nati ngamba tebakugoba nemugamba bangoba agamba tosobolera babeeramu oli wanjawulo n'agamba ngenda funa akadde nzije mbikumenyeremu okitegeere ngamba gwamanyi nengenda mu nyumba ne wayitawo eddakiika nga 10 najja nakonkona nenkwata gomite ne tugenda netulaba bweru ku bench natandika okunyonyola nangamba nti ate jjukiraye awo we nali mbeeraye mu buli lusuku nze nga ennyonta ne bwennuma nga nsazeewo okugenda awantu nfune amazzi ne we ziba ssaawa mmeka nze ngendayo kuba nze manyi siina musango naye ng'ekyalo kijjudde ebintu byakyo kati waliwo we nali mpitawo nempulira frequency ng'entawo nga waliwo energy gye bankanyugidde gye sitategeeraye we natunulayo nga mulimu amaaso amamyufu emabega wagundi w'omuti gwa kasava nga gantunuulidde mu bukambwe obw'ekitalo nga galinga muliro nga nkuba mu ttooki nga gantunuulidde nenzigyawo ttooki sigalaba nenzizaawo ttooki nga gantunuulidde agakapa manyi we gafaanana gano ate kapa erina colors zosobola fena zetumanyire naye eno kala nga si ya bulijjo nze saanyega amaaso nakyuka bukyusi nenzirayo gye nvudde namanya this is no wano tosambalirawo kiru kusa obudde obwo nenvaayo nengenda kati n'ebyo okubiraba nga ab'okukyalo bo tebasobola biraba oba tebabibwanya obudde bagamba bugambi oyo mulogo naye nga nze nsobola okulaba lwaki bakuyita omulogo bo bali baba bateebereza buteebereza kati ekyalo nenkibeerako mpolampola wekityo era embwa yange yamala neefa simanyi oba omuntu yakirinamu omukono bwali kaddebo kwako yamala neefa era nayo nengiziika bulungi nekinnuma neneggalira mu nyumba ennaku 2 nga sibitegeera embwa yali mukwano gwange nnyo yali ttaano wange ebaddewo mu struggle zange zonna kakati ku kyalo ekyo tebakulogangako tebakola kiwe ebityo sisobola kumanya kubanga era nange obukuumi bwe nnina bw'amaanyi waliwo byosobola kirabika kyensobola okugamba wabaawo nafeesingako ku some ebintu ebitali ordinary nti wabeerawo lizard yali eyagala kumbuukira yagwa mu baafu n'emisi nga negwa mu baafu
nebeera omunga ebbira nenjitunuulira kati nenjibuuza obadde ofaaki nenjikwata ebaafu nengenda nenjitaasa enjiwaabweru te nendamu nenjitaasa nenkomawo kale nga ndaba nnyo lizards zimuzingwa ku mutwe zibeera ku kabalaza kange nga olaba eweddemu amaanyi eringa gye bakubye ekibooko kyokka eri kabalaza on my door. So most of the things I saw were lizards. Nga simanyi zakulumbanga oli kadde nzaali awo naye ng'era zifuna obuzibu nga zitera nnyo ofuna obuzibu. kakati omuzeeyi ono bwe yajja n'akutemeratemeramu ku bacwezi kiyagamba ki? Yaŋŋamba nti empewo zenina si za bulijjo ate n'aŋŋamba ag'amaaso g'olaba gamajini agali oyo ng'alisimbyawo okuprotectinga ekibanja kye. Bakuumi agamajini bakuumi kyova olaba gaba gakutunuuliddewe batyo bw'osalawo nga gakwambala. Kati nenkitegeera neŋŋamba kati oyo n'aŋŋamba njagala ojje tugende ewange kubuulira ebisingayo ewuwe ng'alinayo mukyala we waliwo n'omukazi omulala gwe yayamba nga waliwo n'obwana nga busatu sayizi ya wanda netugendayo. Kati nampa engoye endala ate olunaku lwe yantwala enkuba yatonya nga yali yamaze okumpi omwezi nga tetonya naye olwo olunaku yatonya nga oba abantu bange basanyuse nti finally ngenda bazuula oba banyiize nti ngudde mu ngalo z'omucwezi omubi okitegeerayo. Kati nze neŋŋenda natuukirayo nga antwala mu ssabu. Essabu omucwezi yalina essabu alina essabu mulimu akabo mulimu obumindi alina eŋŋoma alina yabikawo yabibikirira n'olugoye lwa white alinamu amafumu ki saabifaako yenzikiriza ye ate nze njagala kumanya nentuulaawo n'atandika okwogera naye alina we yayogera ekintu nendabanga abacwezi oba baliwe bati muli bafu nakwatamu ebyange nenzirukayo. Kati yayogera kintu ki? Kale nalaba atandise obiteekamu ebyokukwana yagala kukozesa kumpasa buli omu yalaba kuwasa y'omu ku bantu abaali baŋŋamba nti nja kuwa ente nja kuwa kiri ekibanja ng'ebikwemo bye bawa Jesus nja kuwa leba kiri ekibanja nja kikuwa ne mugamba sajja kyendi nze nina okuwasi gwalina okumpa nenkwatamu ebyange nenziruka era gundi zansala obusuubi bwansalasala olaba lwakudduka ekyalo sikimanyi wempita simanyiiyo nempitira mu busuubi ne bunsalasala amagulu gonna wano. Ki ekyali kikuddusa? Yali agoba yali akuwambye kiki? Teyangoba yasita omwoyo sawulira comfortable nze seerabangako nga mbeera mu ssabo nga lirimu ebintu bye sitategeera kale nafunamu okupanikinga ng'engeri gye yali ayogeddemu nga tekwatagana na butuukirivu ye. Kati nenvaayo wayitawo ennaku nga bbiri nenzuula abacwezi abalala naye bano bo tebeeranga omusajja ye avuga akabooda ke akola emirimu gye omukazi ye abeera waka n'ababeerawo n'abaana baabwe naye nga balina ki ruumu nnene kuliko emikeeka wansi just munda omwo balinamu ŋŋoma nagyo emikeeka na bino bye bakuba mu ngalo bibeera ne mu church byongera ko ku rhythm ya music another tone bulinga nga snares. No, it's wood and wood, so when you bang them together they are shouting like da da da. Wow, yeah. Kati nga bwe bayina then I was even it was even late nga ndi munda ntudde
nga bano beebase ne Gumite kati eddoboozi nera ne liŋŋamba fulumako wabweru nga we bakuba eŋŋoma eri njiwulirira wano naye nga erina engeri gye it gets to me, yeah? Like I want to know what is that music about. It makes me curious. Oli abikunyumira. Mpulira bimpita like biringa ebinkowola binsikiriza. They attract you. Yeah, like I feel like I want to know because I'm used to churches having overnights. But bani banene abatawumulako buli kanaku basiba They were so aggressive. yes they never ceased. Okay. They were active. Kati nengamba abalokole it is once in a month. Bano is every day. Who are they? Bali biki basinza biki ebyo bibakowola morning and evening. Kati nenjagala ogenda mmanya wenatuukayo we bati kumbe bachwezi nga bali mu ssaala zaabwe batudde oli unasanga omukyala ali mu kulagula bano ate siri muntu nnyo ayagala nnyo okwelaguza. I want life to surprise me. I never want to know what is ahead of me, yeah? Kati omukazi n'agamba kyana kyaffe weebale kujja. Yeah? I was like, N'agamba sembera wano tuula nensembera. N'agamba nti kyana kyaffe tukulaba nti ng'olina ebizibu. Neŋŋamba ng'omusajja yaddamu bwazire biki yabidde amuddamu ye nga kati oli takyayogera nga ye ayogera nga aliko ebirala kyokuula wazimu musambwa. Her voice was normal, just that lyali calm. Kyana kyaffe tukulaba ng'oliko ebizibu. Kyana kyaffe empewo ze wamwe nga wagano zitegeera. Kyana kyaffe empewo ze wamwe ziyambe zitegeere. Kyana kyaffe tukulaba engalo zo ntukuvu. Aŋŋamba ndaba engalo zange ntukuvu azibiriza amaaso. Amaaso mazibiriza. Nangamba tukulaba engalo zo ntukuvu oli mwerufu. Gwe atereza ebyewamu ebyekika kyammwe byonna biri ku ggwe. Gwe n'ambuulira ebintu bingi ye. Nagamba njabalaba enkya nenvaayo nensoka nenzira ewaka nembirowoozaamu. Nengamba omuntu aŋŋambye engalo zange ntukuvu naye azirabe ati amaaso gabadde maggale. Aŋŋambye ntu ebyewaffe bye bintawaanya. Ate waliwo weyaŋŋamba yagamba kyana kyaffe okwokuzunga kwozunga kuba nali siteredde I'm all over the place. Nagamba okwokuzunga kwozunga si ggwe. Empewo zeewamwe buli gye zigenda bazigoba. Kati oli mukubo you are just projecting their suffering. Nti bo kye bayitamu kirabikira ku nze. Sinze ndi mukubonaabona bo be bali mukubonaabona. Famire yange kyerina okulaba nti tebateekeddwa kugoba muganda waabwe. N'agamba kyana kyaffe nembugamba naye abachwezi temuli bantu babi kweri. N'agamba nedda abantu tebatutegeera butegeezi. N'agamba ffe tulinga bamalayika abatambulira ku nsi kyova olaba tuyita mu bintu omuntu wa bulijjo byatayinza kuyitamu ye ne tubisimatuka. N'agamba kati gwe weetwale nti malayika ye wamwe bagigoba. Buli we bakugoba bagoba mikisa gyabwe. Buli we bagoba bagoba malayika zaabwe kuba zonna zitudde ku ggwe. N'agamba naye zitereeze ne mugamba nja zitereeza naye sigenda zisinza ze mmanyi gwe nsinza. Bwe ziba zaagala buyambi bwange nga zinkwatako buze waffe sirina buzibu zitereeza naye sigenda zisinza. Ngenda kusinza Katonda wange. Zo ngenda zikolera kyezaagala nveeyo nkole nange kyenjagala.
ne bagamba kyana kyaffe tulaba oli kino oli bino oli mugaga biki ebyo ky'obugaga nze nemanyi just newuunya lwaki mbonaabona tulaba oli ne bangamba ebintu bingi kati olulala ne bangamba nti nina okugenda bansale bantekeko eddagala ly'abacwezi wano ku mugongo bantekemu eddagala ly'abacwezi erigenda okumprotectinga biki ekyo kale omwoyo gwange tegwakkiriziganya nakyo era yeyo last time I was seen in Kitule era yeyo steps ayagala nnyo giyingiriramu kuba ndaba mba mpakuse nnyo mu bintu bye sinaba kutegeera bulungi kati nenvaayo kale weewaawo gwe mwana wa Katonda ali olwayo katukome wano tugenda kumaona emboozi eno bwe yavaayo biki ebibadde mu bulamu bw'ebirooto abivuunula batya bitegeeza kiwaki bimujjira tebikoma emboozi eno ekyagenda ddala mu maaso tukyawera Katonda waffe bujulizi kwogera gye nvudde waffe nakwongera kukaatiriza linnya lye nti gwe mwana wa Katonda waggulu awo mu bbanga awo waliwo erinnya lye bayita Yesu ly'amaanyi likira buli muntu, erinnya eryawangula amagombe, erinnya eryava ku musaalaba ne gusigala nga mukalu, era erinnya eryaziikula abafu mu ntaana, erinnya eryo eryakola ebyamagero eryabaawo emyaka mingi emabega naye ng'ate kaakano likyakolera ddala amakulu ate n'okusingawo eryakolanga amakulu emabega buli gye likoma okulwa ku nsi kuno gye likoma okuba ery'amaanyi. Erinnya eryo bona alisenga Katonda agenda kuwa omukisa, togenda kuddamu kuba kyekimu. Tewali mutuukirivu mu lutalo luno naye tufube. Nze nange ayogera siri mutuukirivu, nina ebinkuba ne bimmenya naye bw'onsabira nange ne nkusabira tujja kuwangula. Mbadde ne Monica tugenda kukoma mu paati zaffe endala gwe sigalako. Weraba.